Bwana Segi Bwana watuweka di Bwana Segi Bwana. Please. Thank you so much. Wente. Thank you so much, Honorable Chair and the Electoral Committee, the commissioners, members. Era okubebaza omulimu gw'amaanyi nnyo gwe mukola. Njagala okwebaza abannamawulire be tutambudde nabo ebbanga lyonna okuva muganda waffe Honorable Segirinya bwe yava mu bulamu bw'ensi eno, era nga wakati mu lugendo lwe olyawo olw'ebyobufuzi mubadde mutambulanga naye, era njagala okwebaza omukwano gwe mundaze. Right Honorable Chair ne ba commissioners abakakiiko kano, abantu bano abandi emabega be bantu bali bennyini abaffe abeesimye ab'Ekawempe North, abantu abasiiba enjala era osobola okulaba expression yaabwe nti ddala abantu b'Ekawempe bennyini bendeese, temuli ba bitundu birala. Honorable Chair, bwe nawulira ekifo kino bwe kyalwaninga vakaani nga mukadde waffe amaze okufa, akakiiko k'ebyokulonda twatuula nako era ne katuwa enteekateeka, then oluvannyuma ngenda okulaba nga emikutu emigatta bantu egyaffe egya National Unity Platform mutaddeyo ekiwandiiko nga kiraga nti eri abo abeegwanyiza ekifo kino bajje n'ebintu wammanga, ebimu ku ebyo bye mwateekamu yereeta gye bayita expression of interest, ekirala n'ebirala nga bw'obinyonyodde. Era mukama wange kkiriza nkolage ebbaluwa yange mu butongole esaba ekibiina kyange ki National Unity Platform, nga nkisaba nti nange njagala mbeemu ku abo be basunsula okwetaba oboolyawo kuba naavuganya mu kifo kino ekya Kawempe North Constituency. Honorable Chair, ebbaluwa yeeno mukama wange. Kale, thank you so very much. Now submit all documents at once. Okay.